Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olwanyuma tutunuulire ekisaanyi ekyo. Waliwo munnaffe yambuuziza nti ekisaanyi bwe kiba kikulumye naye ekisaanyi tekiruma, ebisaanyi ebisinga byokya bwokya, tukuyita kwokya, nti ekisaanyi kinjokyezza. Kale kanjogere ng'ewakyogedde, wagambye nti ekisaanyi bwe kiba kikulumye okozesa ddagala ki okubeera nga tojja kuyisibwa bubi? Ekisaanyi kino bwe kiba kikwokyezza oyinza kukozesa ki? Ebisaanyi bino mulimu ebisaanyi eby'enjawulo, kati ekyo kyembalaga kiyitibwa kalerabaana. Ndowooza kye kisaanyi ekisinga okubeera ennyo mu bantu. Ekisaanyi ekyo kyokya naye ate toyisibwa bubi nga bisaanyi birala. Mulimu ebisaanyi eby'obulabe nga bwe kikwokya ekyamazima ng'ojja kuyisibwa bubi, otereera naye nga oyisibwa ddala bubi nnyo. Ekisaanyi ekyo bwe kiba kikwokyezza, bino by'olina okukozesa okwejjanjaba mu bwangu. Ekisookera ddala, bw'oba olina amafuta g'ettaala gwe tuyita parafini oyo mulungi nnyo. Bw'oba omulina ekisaanyi ne kikwokya, kwata amafuta ago beera ng'ogasiimuula awo ekikwokyezza, oba gasiige awo we kikwokyezza, obeera tojja kuyisibwa bubi, ogenda kutereera mu bwangu olw'ensonga parafini mulungi nnyo mu kujjanjaba omuntu oyo ekisaanyi gwe kiba kyokyezza oba gwe kibeera kirumye ng'ewakimbuuzizza. Parafini ddagala nnyo ku nsonga eyo. Parafini yenna oba akozeeko oba tannakolako aba ajja kukuyamba, ajja kukujjanjaba. Eddagala eddala taaba, ne taaba oyo gw'olaba naye mukulu nnyo, ddagala nnyo, taaba oyo wa mugaso nnyo. Ekisaanyi bwe kiba kikwokyezza, funa ekikola kya taaba kiyengere ddala nnyo, ggyamu otuzzi otwo tusiige awo ekisaanyi we kikwokyezza. Taaba oyo ajja kukukolera, oba beera ng'okwata ebyo by'oyenze biyise awo ekisaanyi we kikwokyezza, amagimbi gajja kuvaayo, ekirala ogenda kutereera mu bwangu. Ekyo kikole nga kyakamala okukwokya, ojja kutereera wadde oyinza okuzimba naye akazimbi ako kaba kajja kuddayo, kaba kajja kukkakkana, ojja kutereera. Ekisaanyi kino kisobola okukwokya n'ofa. Osobola okufa. Kakati kankubuulire, ekintu kyonna kasa kibeera nga kisindike, omuntu asobola okusindikira ekisaanyi ekyo nga kwe kugenda okuva olumbe olugenda okutta. Ekisaanyi ekyo bwe kiba nga kisindike busindisi, kisobola okwokya n'ofa bulungi nnyo. Olumbe olukutta ne luva ku kisaanyi, bafiiridde ddala. Oli ng'agamba nti ekisaanyi kyamwokya n'afuna ebbwa ne lifuuka ebbwa okukkakkana, ne bamutemako okugulu oba n'afa. Naye ng'obulwadde omuviiriddeko okufa bwatandikira ku bbwa eryo ekisaanyi gwe kyamwokya. N'olwekyo ekintu kyonna kisobola okutta naddala nga bakusindikidde kisindikire. Kyekyo kyenjagadde okubeera nga nkuddamu wamu n'okunnyonnyola. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange li 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi, mweraba.